Nkomyewo nate mu mikwesese nga bulijjo Uganda at large emimuli n'emiwogo gyo munnange gye giri gwe ayagala kubuka tunkuma, ayagala ku mujaja, ayagala ku kisubi, weebiri wano weebiri nnyo. Naye wakati mu kuwoomerwa emimmonde n'emiwogo bwe tutyo nzigometa yaffe tututte Mengo wano mu Bwakabaka bwa Buganda weetututte, era kabaka kyenyinza okugamba nti mukambwe, era twagala okumanya ensonga lwaki agoba Mutumba ku bwa sipiika w'abataka, era tukuleetedde ebitiisa kumanya 2 kwagenda munnange okulonda anakkakkanya abakukuta ne Museveni. Nakugambye nti gwe alina endwadde munnange ezakusoberedda ezikwatagana n'ekibumba, ensigo, omutima, prostate n'ensonga endala ezalibadde enzibu ennyo mu ndwadde ng'endwadde eziruma abakyala, pressure, wakuba stroke n'ebirala munnange. Wano ku Uganda at large nze nga bwina enkola yange eyampulira kakubye bwe nzuula omuntu nga omuntu oyo mwesimbu nga ddala asobolera ddala okukola omulimu n'awonya abantu baffe abapookya n'ebirwadde, tekiŋŋaana kujja wano kumwogerako. Bw'oba omwagala gwejangu wano ku WhatsApp namba zaffe ezo eziriko esembyayo 115 n'endala esembyayo 73. Tusobola okwogerezeganya wano. Nze nenkuwa munnange endagiriro ewatali yadde n'ekikumi. N'ogenda oba olina muganda wo oba olina mukadde wo, kubanga obukadde kitegeeza kulwala ndwadde. Munnange asiika obulamu tassaaki, tassa mukono. Twagala tubeere balamu era tusobola okubeera nga tunywerera mu kye bayita struggle okununula eggwanga lyaffe. Tuleme kubeeraawo ng'ogamba naye twogera ku 231, twogera ku 226, twogera ku 227, naalaba nze AFCON wano e Uganda nange ojja kutuukayo ng'ojjanjabiddwa ebirwadde. Kakati munnange obunkenke bw'amaanyi nnyo mu lukiiko olw'abataka abakulu b'obusolya mu Buganda bwe bakitegedde nti essaawa yonna kabaka wa Buganda Lwali Muwenda Mutebi II kaasiima okulonda omukubiriza w'olukiiko lwabwe omupya okudda mu kifo ekirimu omutaka Jjajja Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba. Ensonda ez'omunda ennyo emmengo zitutegeezezza nti kabaka yazzeemu okukola emirimu egy'obwakabaka emitonotono nga abasawo bwe bagoberera era bwe bamuliko okulaba ng'atereera obulamu, okulabira ddala nga munnange asuuka ekirwadde ekya allergy. Katikkiro Charles Mayiga kyeyatubuulira, kyeyabuulira Obuganda nti munnange kyekimuluma kyekyalumba kabaka mu 2019 nga kyaleetebwa empumbu ey'ebimuli. Kakati munnange obulamu bwa kabaka mu kiseera kino busanyusa nga wiiki ewedde yalabiseeko eri Obuganda bwe yabadde e Nabugabo mu kifo ekisanyukirwamu e Masaka nga yasiimye n'anyumirwako n'obulamu ku lyato nga abantu be bwe bafa essanyu. Kabaka era yalambuddeko essaza lye ery'e Kabula nga eno obwedda ava mu mmotoka nga bwe yeetegereza engeri abantu be gye bakolamu emirimu okulwanyisa obwavu mu Buganda. Ekyawadde Obuganda essanyu nti essaawa yonna agenda kukomawo mu ofiisi akole ku basajja be abaasibuuka empisa bw'abadde mu bulwadde ne batyoboola nnyo ennono y'ensi. Bino nabyogerako okwo mu mboozi zange eziyise emabega eyo nti ebintu bimu mujja kwewuunya nga birabiddwa ng'akatinko. Kakati tuli mu action.
Kati ensonda munnange zitegeezezza nti Kabaka yatandika dda okutereeza olukiiko lw'abataka nga luno lubadde luzzeemu bakyewaggula abaatuuka n'okugenda mu State House okusisinkana General Museveni nga tebamwebuuzizzaako wadde Katikkiro Charles Mayiga nga ekintu kye kimu kye baakola bwe baali bagenda e Namibia nti okumulambulako n'okumuzzaamu amaanyi asuuke bulungi. Nga kino munnange baakikola nga tebafunye lukusa, ekintu ekyamuswaza mu nsi yonna nga bakwatibwa ne poliisi e Namibia olw'okusaalimbira mu bifo mwe batakkirizibwa. Ebyo nabyogerako nze nga Uganda atalaagi wano. Omuntu gw'oyagadde ennyo n'omunoonya aliwa byabiraba atya. Katinko oba ensonda zitegeezezza nti mu nkyukakyuka ezaaleetebwa Mutumba wakugobwa ku bukulu buno, nga kino munnange Kabaka wakukikola okukkakkanya omuliro oguli mu lukiiko lw'abataka ate nga lyerimu ku masiga okutudde obwakabaka bwa Buganda. Mutumba bakimuteekako nti alemereddwa okusikiriza abavubuka okwenyigira mu mirimu gy'ebika nga bwe gwali ku mulembe gwa Jjajja Frederick Kasibante Kayiira Gajuuli omukulu w'ekika eky'Embogo, nga ono bazzukulu be okwali ne Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine beenyigira nnyo mu mirimu n'okwagala ebika byabwe. Abataka tebakyateeka kitiibwa mu Mutumba nga omukulembeze waabwe, nga bamulumiriza okubeera nga asambisa ebiri nga abalaga nga bwali nabo ate bwadda ebbali nga awagira Mayiga. Ekyokulabirako kibawa bwe baali bagenda e Namibia yawagira ekiteeso eky'okugenda nga ne bwe baakomawo yabakulisaayo ate omuntu y'omu n'ateeka omukono ku kiwandiiko ekyavumirira ekikolwa kyabwe. Mutumba bakimuteekako nga bwalemeddwa okugatta abataka okwogeza eddoboozi limu, ate nga munnange kino Kabaka yali asuubira nti agenda kumukolera engeri munnange gyali omusajja omuyivu ennyo eyasoma ebya ssaayansi w'obulamu mu baana ate mukwata mpola, wadde abamu abamumanyi batubulire nti ate okusooba kwe bo bakulaba bulala. Kabaka yabuvuddeko nga ayita mu Ssaabawolereza w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Christopher Bwanika yalagira ekitongole kya Buganda Land Board okutandika okugaba liizi za kyapa mu ngalo ku butaka bw'ebika byonna ebirina obutaka ku ttaka ery'Obwakabaka, nga kino okuteekebwa obulungi mu nkola walina okubaawo omutaka banne bonna bwe bakkiririzaamu nga kyabagambye kye batwala awatali kwetemamu ekitali munnange ku Mutumba. Wabula Mutumba yategeeza nti omulimu ogwamukwasibwa mukama we Kabaka agukoze bulungi ddala, nga byonna ebiteesebwako mu lukiiko lwabwe nga abataka abimutwalira n'abitunulamu, nga n'ebyokukolera mu nkwawa za Mayiga yabyegaana, n'ategeeza nti olukiiko lw'abataka bwetengeredde wadde nga balina okukolagana n'obukulembeze bw'Obwakabaka bwonna ku lw'obulungi bwa Buganda. Ensonda mu kika eky'Ekkobe zitegeezezza nti nabo balina obusungu bungi ku Mutumba olw'okuzza ekika kyabwe emabega, nga mu kiseera kino n'enkiiko ezaatuulanga buli mwezi okwogera ku nsonga z'ekika tezikyatuula. Mutumba alina obuzibu
nga takyasobola kutuuka ku butaka bw'ekika kyakulembera e Mawokota, nga abaliyo bawakanya obukulembeze bwe nga balumiriza nti yali ansowole. Ensonda zitegeezezza nti Kabaka atunuulidde nnyo Omutaka Keeya Namuyimba Ttendo Muteesaasira, omukulu w'ekika eky'Engo, okudda mu kifo kya Mutumba. Ono abadde mu nkambi ey'Abakyewaggula ekulemberwa Omutaka Yusufu Walusimbi Mbiro za Nkya, omukulu w'ekika eky'Effumbe Kooti ya Kisekwa, gwe yalangiridde nti yali ansowole, wabula n'ategeezanga bw'agenda okujulira ewa Kabaka. Ensonda zitegeezezza nti Muteesaasira bw'alondebwa mu kifo kino bagenda kumukozesa okukakkanya banne mu nkambi ya Mbiro za Nkya n'okutondawo enkolagana ennungi n'obukulembeze bw'amayiga. Ate n'abategeera Mutebi bagamba nti akozesa nnyo abantu nga Muteesaasira b'abeera takkiriziganya nabo, okulaga nti Kabaka w'abantu bonna. Omutaka Kitanda, omukulu w'ekika ky'Enjeza, nga ono ali mu nkambi ya Mutumba, nga y'omu ku babadde bawakanya ebikolwa bya Mbiro za Nkya ne banne, okuwakanya obukulembeze bw'amayiga, Kabaka okwagala okukola enkyukakyuka mu lukiiko olw'abataka, nga abamu ku bo baatiisizza nga bwe batagenda kuddamu kulutuulamu, nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'okugoba Mbiro za Nkya. Bano babadde munnange batandise ne pulaani ejjamu Mutumba obwesige, oluvannyuma bawandiikire Kabaka nga bwe bamusaba okubaweereza omukubirizi omulala. Ebyo bye bifa emmengo, nkugambye Kabaka mukambwe ddala.